Susan Makula mukyala wa Pastor Bujingo amaka galabika gagenda kumulema. Amaka agenda kugavaamu. Naye agenda kukaabako ku maziga ge yakaabya mukyala Pastor Bujingo Teddy. Omanyi abakyala ebintu we biti tugenda ne tubikola ne twerabira bigenda kudda bitya. Era ne tubagamba nti mukaabya abakyala bannammwe amaziga naye gwe teweerabira nti oli mukyala. Era ne tubagamba nti ogoba mukyala munno mu bufumbo bwe naye naawe ojja funa akugoba mu bubwo. Ebyo ne tubibagamba. Ne tubagamba nti mubonyaabonya abaana b'abajja bammwe naye naawe ababo ojja funayo ababonyaabonya. Bitambula byegoberera. Era ne tubagamba okubeera omukyala oyina kubeera maama. Omukyala ategeeza maama. Okwerekereza buli kibi kyonna ky'okola n'ofuna omutima gw'obuzadde, omutima omusaasizi, omutima omugabirizi, omutima ogwagaliza. Awo nno oba ofuuse omukyala, omutima ogutya Katonda. Naye buli gy'onoobeera n'omutima gwa sitaani naawe ogenda kufuuka sitaani. Byebyo nno abantu bye bagambanga Susan Makula ye ng'atusekerera. Kaakate akatambi kakyuse kali ku ludda lwe. Essaawa yonna yandigobwa mu maka ge yagobamu mukyala munne. Omukyala omulala agayingire. Bino ebintu binze nga bitambulira ku mikutu gya intaneti egisinga. Ekifaananyi ky'omukyala ne kitambula nga batugamba bano Pastor Bujingo ayingizaawo, Pastor Bujingo ayingizaawo omukazi era aleese omukazi. Abamu ne mu luyita lugambo naye munnange bituufu. And of course yenze Sheila Adita wano wennyini ku channel yaffe eya YouTube ky'olina okukola kwerekereza kadde koyina osooka subscribing kubanga onoba subscribinze trust me buli video tetuteeka nawe igenda kutuukako nga subscriber. Ate era towerabira bw'oba okutte ku notification bell ngamba akadaka kali waggulu gwe kakwateko bukwasi bwettu just 1 minute. Buli video yonna naffe gye tuteekayo bagenda kuwa message bakugambe munange eri nno bataddeyo ekipya jangu obere nga okyekanya mu bunnambiro era bw'otyo ojja tutuukako. Ate era ne mbagamba nti nno bw'oba olayikinze video tekiba kibi, giviewing ogirayikinge tekiba kibi, kigenda tuzzaamu amaanyi, kigenda tuwa essuubi ate era n'okutwongera energy okubanga tubakolera content ya nyuma. Wabula ate gwe naawe okutulaga nti nno bye tukola obisiima kwe kugenda wansi awo mu comment box ever ebeera open gwe tutere comment gy'osinga okwagala according ku video gy'olabye. Any of your comments nze I don't care, I do appreciate all the comments. Igwe gy'owulya nti ekujjidde ku mutima gy'oba oteekawo awo. Tugenda kubanga tugendako mu bifaananyi by'omukyala gwe bagamba nti nno gwe batadde ku Susan Makula. Teekako n'obutambitambi awo obutonotono nga balina abantu nga balina ensonga ze boogera ku biki ebyaleetedde amaka gano okusasika ddeni ate nange nkomewo. Nfundikire video jukira genze njitandika ate nze njifundikira gwe subscribinga otwekubira ku katugendeko mu bifaananyi. N'obuzaabuza ensi tewakomaawo okuba musajja gw'ojooganya omuluza mulina ssente. Gwe kennyini bwe watandika okukola obuvuyo mu maka ago Katonda akubonereza naye tomanyi ng'olina okukyuka odde gy'ali Katonda. Njala Kingo ekya Susan Makula bwe kyakulema okumufinisa olubuto n'obuzaabuza bwe wakyogera public omukyala alina olubuto najja omulaga ku kituuti n'obuzaabuza ensi kubanga Katonda tasobola kukkiriza kukola bikolobero ebyo. Tewakomaawo okuba musajja gw'ojooganya omuluza mulina ssente. Gwe kennyini bwe watandika okukola obuvuyo mu maka ago Katonda akubonereza naye tomanyi ng'olina okukyuka odde gy'ali Katonda. Njala kutegeeza nti ne bw'onookola ebintu byenkana bitya nga tomaze kuzza katambi mabega gye wava walayi togenda kufuna mirembe. Kino kikuddamu abaana bo babonaabona tulowooza nti balina essaala entuufu gye bakusabira. Mukazi waabo natulowooza nti alina essaala gyakusabira entuufu. Ojja kwetoola olubere ng'essaawa ya Queen. Ojja kumaliriza ng'ozzeewo mu kifo w'olina okubeera ng'amanda gakuweddemu. Ekyo kkiriza oba gaana. Ekyo kikkiriza oba kigaana. Ngenze mu maaso. Gwe kennyini Bujingo omukyala bw'akulemesa ofuna olubuto kye wakola n'ogenda ofunisa omuwala olubuto. Omukyala omukozi wa nviiri ono n'omukyala abadde akakkalabyenza emirimu gye. Ekya Susan Makula bwe kyakulema okumufinisa olubuto n'obuzaabuza bwe wakyogera public omukyala alina olubuto najja omulaga ku kituuti n'obuzaabuza ensi. Tewakomaawo okuba musajja gw'ojooganya omuluza mulina ssente. Obwedda mwe mulowooza muzannyo munnange tetuli ku muzannyo waneno tuli ku reality. Tuli ku reality abakyala ebintu byemu muyina okubiyega. Munnange bw'oba oyingiridde amaka ga mukyala munno olekamu embiro ezigenda okukuza emabega. Jjukira ebintu by'okoze bigenda kukyukamu katono. Abasajja bano bwe baba bajja gye tuli
batusigula nnyo osanze omusajja mufumbo ayina famire ye tomanyi gye bavudde tomanyi ngeri gye beezimbyemu ayina mukyala waaludde naye n'abaana be imagine n'obayingirira obufumbo bwonna bwonna n'obumenyaamenya abantu be wasanga nga tebayomba n'obaleetera okuyomba n'obaleetera okwawukana abaana n'obajjako omukwano gwa kitaawe obajje ku mukwano gwa nnyabwe obazunguludde igwe oli bali opika musajja mugobe buyawukana naye muvaayo mujjeewo nze mbeerewo nze nkwagala nze ngenda okubeerawo bannange bakyala naye gwe olowoozezaako ku ebyo ebintu by'okola nti bigenda nawe kukuddira olowoozezaako nti wajja kuvaayo adita nawe akugjemu mu maka akugye mu kifo ekyo ky'otuddemu jjukira bano basajja balinga baana bato ate era n'abakyala balungi mu nsi muno tebagwayo oba wakafuna ow'ebbeere ow'eriiso najja ow'eriiso n'avaako ow'entumbwe najja ow'entumbwe n'avaako ow'oluyindo olulaalo ow'emimwa emirungi ng'ejja Fabiola ow'enviiri empanvu naye n'ayingirawo omukazi omulungi ow'empumi nga Babi abakazi abalungi tebagwayo kati ogenda kulimirira mukyala munno omugye maka waveeyo omukazi omulungi omuggo naawe akusiguukulule oveewo naye ate jjukira gwe wayingirira mukyala munno n'oteekako okumwonoonera ekitiibwa n'oteekako okumuvuma n'oteekako okumwogerera ebigambo n'oleetera ne bbaawe okumipika n'avayo ku mpewo n'atandika okugamba nga bwe yalwala ekikulukuto nga bwe yali ng'abaddira mu buliri ng'era bwe yali ayiika amabere nga bwe yali tayoza buleega nga bwe yali omukyafu nga bwe yali tayoza mpale za munda ebyo byonna mukyala munno ne bamwanika nga gw'oli ku musajja oweeweeta tofaayo oseka busezi n'otamukomako namugamba munnange mwami omukyala tomuswaza oli ye maama w'abaana bo n'otakikola nga ggwe omukyala kati nno yeesaawa nawe oloze ku bukambwe bw'ensi oloze ku biki ebigenda okuva mu bikolwa by'okoze waleetera omusajja okuva ku mukazi we jjukira bano basajja ffe tubateregerera omusajja osobola omupushinga n'omukozesa buli nsobi yonna agenda okigenderera ng'obudde bugenze eitha nga gwe amuleetedde okukoleza ensobi ovuddewo oba ng'ayawukanye naawe n'atandika okulaba ku nsobi z'abadde akola so abakyala mugenderera ebintu bye mukola bakyala bannammwe amaziga g'omukyala naddala ng'omukazi ayina abaana amaziga g'omukyala naddala ng'omukazi oyo ayina abaana kasita agakonya ku ttaka trust me ogenda kuggwayo ogenda kubonaabona gweyo otherwise katumanye gwe ki kyolowooza ku vidiyo eno ng'oyisa mu komenti genda kubanga ensaniriza nnyo ejjukira yenze yo one and only Sheila Adita oba subscribe nze kigenda kunnyambako ate naawe kikuyambeko gye bujeeyo maaso embagala nnyo n'akadde tokeerabira